Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much for nnyo kubeera ng'olaba onawo osinzidde okulaba Focus TV ekyokola ky'amaanyi era kyankizo. Tukwebaza era tukweyanza. Amawulire gennina olunaku olwaleero nagamba nja kuwanga updates tubeere nga twekumira mu kumanya. Olunaku lwaleero mu kalulu bakayita Nsaali saidi za Gomba. Mujjukire nti Gomba yewazaalwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Eyo yewaka ku kaalo kaabwe. Era video gye yakole yasembayo yali saidize Gomba ku bijja byaba kitaawe ne maama we ne bajjajjaabe. Olunaku oluliwo oba amawulire agaliwo waliwo omwana agambibwa mbu yazaalibwa muto nnyo, yazaalibwa ng'alina omudaali oguliko Yesu Bikira Maria mu ngalo ze. Gano mawulire galiko ebibuuza bingi. Scientifically kisoboka kitya? Kisoboka ate kisoboka? Comment section eyinza okulamula otubuulire. How does this happen? Like, kiyinza kusoboka kitya? Abasawo muveeyo mutunnyonnyole kiyinza kusoboka kitya omwana okulira uterus ng'ate ye alina ekyuma mu ngalo. Tulina story eno tugenda kuba tugiraba ffenna. Anyway tuvaayo ng'era bw'eri nkola yange nkubiramu torch oba nsengeka ebyo byemba ndabye byemba neemulugunyaako byemba mbuusabuusa byemba nkakasiza n'olwanga tutambula ffenna. Katulabe story eno. Jonani Kakulu ne mukyala we Sylvia Nakalanzi abazadde omwana afuuse ekyobulambuzi wano mu Gomba n'ebitundu ebiriranyewo. Jangu nange tumanye ebisingawo. Jonani Kakulu ne mukyala we Sylvia Nakalanzi tubasanze ku lwalaza lwa nju yaabwe eno nga Nakalanzi akutte omwana waabwe olunaku olumulukka afuuse ekyobulambuzi mu Gomba. Wentuukiddewo tewabadde mugenyi mulala yenna era olumaze okunnyaniriza emboozi n'egwa amakerenda. Bakira toogera nga nze amaaso gali ku mwana waabwe ono omuwere abadde akutte omudaali gwagambye okuzaalibwa nagwo mu mukono gwe ogwa ddyo. Omudaali guno guliko ekifaananyi abakatoliki kye bagamba nti kya Yozefu ng'asitudde Yezu. Ekyenjawulo ku mudaali guno ewabeera akatuli omuyitawuze eyambalibwa mu bulago gwo gulinawo ebikondo bibiri erudda n'erudda era engalo z'omuwere bakira kwe zikutte ne zinyweza ng'alinga agamba nti teri alina kugumuggyako. Nnyina Nakalanzi atubuulidde nti omwana ono omudaali tegumuvangako mu ngalo okuva lwe yazaalibwa okuggyako nga gumuggiddwako abo abaagala okugwetegereza nga naye bwe yagumuggyeko gy'abadde miranga. Wekamugwako akaaba kuba kati ekiro n'agambye kankamuggyeko nkatereke. Naye yakaabye paka lwe nayekajjeyo gye nabadde nkaterese nenkamuzza mu ngalo n'afuna otulo ne yeebaka. Okusinziira ku baagalana bano, Kakulu atemera mu myaka 35 ne Nakalanzi ow'emyaka 32, luno luzaala lwakusatu. Mwana wange ono wakusatu. Nakalanzi agambye nti omwana ono yamuzadde ku ssaawa 6:15 mu kiro ekyakesezza olunaku olw'eggulo ewamulerwa Najjemba Rovinsa. Omukyala gwe omuzaalisa we namuzaalidde bamuyita Najjemba w'Bukandosa. Wano nsoose kudduka zambwa okutuuka ewamulerwa ayogerwako okukakasa ebigambo bya Sylvia. Akantu mu ngalo nga ddala kantu kakuuma naye ng'akantu ako kaliko erudda n'erudda ekifaananyi ekya Bikira Maria akutte omwana we. Adde omwana ono lwamaze omulaba ng'alina akantu kano mu ngalo nalowoozezza ne mbuuza omusawo eyanzaalisizza naye ddala nga kituufu omwana akantu kano azze nako ye. Myaka gye nkoledde emirimu gino giweze ana bwe gityo naye ndabye bingi mu mulimu guno naye ate ekinalabye eggulo kyo kyayiseewo. Ku bazadde bombi tekuli musomi nnyo anti Kakulu mukristaayo ate mukyala we olwamala omugigi teyaddamu kulinnyamu ekereziya yadde musinziza eddala lyonna. Obwolumu taata ne nnyina ninsaba dde muno mbadde ngenda mu baprotestanti nga gyensabira omwana ekyo kyamazima erinnya ly'omwana sinaba naddifuna obulungi oddikwasa lyennyingi nditulina omutuuma kuba kusinzira engeri gye yazaaliddwamu n'omudaali gwogwo ogwa Yozefu oba Bikira Maria simanyi erinnya lye tusobola okumuyita.
wadde Kakulu ne mukyala we balabika ng'ensi basobedde naye basanyufu olw'essa omwana waabwe kw'abatadde. Nze bannange nze simanyi na kumanya kuba nze natidde buti natidde nze we nazadde omwana nagaye bannange kikino kyenzadde. Abantu ababiri bokka ababadde mu kisenge ng'omwana ono azaalibwa Nakawere ne Mulerwa bombi beesammula okussa omudaali mu ngalo z'omwana ono ekirekawo ekibuuzo nti bw'ataba katemba kiba kiki. Abaawo okunoonyereza kwonna nze wendi nga maama w'omwana eyamuzadde ekyabaddewo kyonna era nsobola okuba nga oba ekyogeddwa oba nsobola okuba nga era nkiddamu nenkyogerera nga bwe kibadde kubeera omwana namuzadde ng'ali bwati. Ndi mukyalo mukristaayo naye nze ate nga twafuna oba kaŋŋambe nti kyakolesebwa kati kyampadde okukkiriza tinga bwe nalabidde ddala kino nga kiri kyakola ki kyaliyo. Ekiri ku kyalo kusagambiza kwennyini anti waliwo n'abalowooza nti omwana ono yandiba omuntu ow'enjawulo. Bukyanga mugenda Rwanda nga mulamaga. Leero Maria tumuyina Saali wano mu Gomba. Nzize mulabeko nsayo kumikisa nsobola oyita ebigezo obulungi. Kugamba twebaza nnyo okulaba nti tweyongera okulaba Mukama kiki kyayongera okutuleetera. Nzize wano olw'ensonga nti nawuliddeko ekiro kyajjo nga bagamba nti waliwo omukyala azadde omwana alina omudaali mu ngalo. Kati nze bulijjo mpulira ndi mu Katuliki era bulijjo mpulira byamagero nga boogera ebyamagero ebituukawo. Kati ngambye kino ekindi okumpi nina okujja. Engeri gye luli olw'essande tetusobodde kufuna munnasa. Abazadde omwami ali myaka 35 omukyala 32 omwana ono wa kusatu yazaaliddwa ewa Mulerwa be bana abakyala ku kyalo abakola ki abazaalisa bayambako okuzaalisa si ddwaliro. Tujjukire nti eddwaliro libeera authorized otuwa report eyo nga bw'erina okuba naye yagenze wa Mulerwa tuteekawo koka question mark. Then omwana okuzaalibwa n'ekyuma mu ngalo tujjukire nti nno scientifically nina omusawo wange bamuyita Bisobo Katone jjukira mwamulabako ku kesi ya Jayden yali agezaako tunyonyola ku kyagwa ku kyali kigudde ku Jayden era mukubiddeko ku ssimu musawo ono ambuuziza angambye ebigambo bino angambye 1 ekisookera ddala scientifically tekisoboka n'angamba nti secondly ekisoboka kiri nti wandibanga omukyala omuzaalisa mu ngeri emu oba endala nga yabadde n'akantu kano eyira mu lugoye lwe oba mu kupapapapa nga kavudde mu ngoye ze ne kagwa ku buliri. By any chance omwana ono mu kuvaayo mu kwetaasa kubajja akola ki engalo zaagala okukwata buli kimu n'akwata omudaali guno omukyala ono n'agulaba bw'atyo. Then n'ekirala n'agamba nti scientifically okutonda omwana eggi lino limala okugenda mu n'abaana eggi we limala okuyingira mu kintu ekyo ekisawo teri kintu kirala ne beba koyini esobola kuyingiramu kuba gali gaba n'amazzi ge gayingiramu. So omusawo nga ye akikubyemu ebituli agambye nti kisobola okubaamu basobola okuba n'ekigendererwa ekyenjawulo nga bba abantu oba basobola okubeera nga waliwo traditionals oba waliwo ennono zaabwe ze baagala okuba nga bayisaawo enzikiriza ze baagala okuyisaawo era ye nga ye omusawo kino tannakikkiriza. Obula tetujjukire nti buli kimu kisoboka. Abakyalo bonna bagamba nti tebakirabangako of course naffe tetukirabanga omuntu okuzaalibwa n'ekimu. However waliwo abaana abazaalibwa balina signs ezo naye nga ziba oluusi ku mibiri naye not physical or tangible material or tangible thing okulaba nga omuntu afuluma nakyo. Nze naawe tujja kugoberera story eno tulabe nga tufuna ekyenkizo ekigirimu nga tumanya ekituufu kiri ki. Nkakasa nti naawe wooli olina by'owuliddemu by'oyinza okwebuuzaako naye nga bwe kityo bwe kiri omwana yazaaliddwa n'omudaali mu ngalo ogwa Bikira Maria era kitegeeza ki kiyinza kulekawa obukkiriza bwabwe ng'abazadde
obukkiriza bw'ekyalo abantu abakkiririza mu bukatuliki ng'enzikiriza wange eddiini byonna obisanga ku Focus TV. Ekisoma kiwulira okuba ng'olaba katusinkane mu video ezijja mu maaso. Nze Ade Wilberforce mu Nyanja nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bagamba nti beekwate gakolera omukolo gwo obeere nga tolinaamu ntenyera yonna, obeere ng'ofuna ekyo ekiyinza okubeera nga kijja mu nsawo yo ng'ate ku quality ennungi. Jjukiza baganda baffe Focus Farms and Chicken Supply amu nno baakuguka mu kulunda enkoko ez'ennyama era bagamba nti bagezeeko bakubeere nga bakuguza enkoko z'ennyama, babeere nga bakuguza obukoko obuto obulungi bw'osobola okuba ng'ofunamu ssente. Nze Ade for now. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi